yamanya sobile kubanga yamanya sobile ate yange yalina nene video already yali trending ate mukyamtamanya nti bwe twamala oba ebyo byamala tukaera twasigala twogera bulungi n'ebikolo nemwetondera twasigala ne kumakyoko twasigala twogera n'oregulore kuba ffenna twamanya esooku yali evudde then wenalabanga video trending I felt guilty from the other day. Then I was like, she's my friend and she's a girl. I can't be there sitting as I wasn't so happy. Then the police say charge. I mean, I report. At the police, I'm Kavideo kanani yakakwata ani yakasansanya ku mitimbagano yange tetwamanya yakasasa naye yakakwata mumanyi abaliwo bakwano bange bebakakwata bonna osasa wabayinewo omubiri gwonna singa tebarwana nze byonna so ngenda bayira tebaliwo bajjo badduka ate omwami yakola kigomukatambi olaba omwami yakola ani yali ayogera banekisa abantu abalala lwaki mukiriza nnyo ekyomwami nti omwami yali agamba Nicole yali amwesibako mu kavidiyo ako kenyini wekagamba kavidiyo tekako all in all Nicole yamanya essobi nange tegedde essobi leka biggwewe bityo tuleme kwogera bingi nze yali omusobi singa nsaba Katonda singa asobola okujjukira kale ekirungi ekimu kye nakola nansonyiwa kuba ye omutima namusonyiwa yadde byonna byatuukawo namanya twena tuli bantu tukola ebisobi ate ebyogerebwa nti no waliwo omusingisa akette ebbaawo Gaffe bannamateeka b'omuwala Nicole atuli ne maama we era emisango bagisomedde suspect gwe tuyita Kafuta Queen era bamulumandinze okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 January
wanakomerawo mu kooti. Suspects bavunaanibwa emisango gya aggravated torture olw'okutulugunya okusuukiridde. So bavudde ne tutegeezebwako mbuno ayawaabirwa tali mu kasitode y'abazadde be. How true is this? Era nga mwe bakanso mukozi omuti okulaba muno maama abeera ne muwala we essaawa zino era yali mu mbeera ki? Tuli bamativu n'okuba nti poliisi egezaako okubudaabuda victim. Victim bagezaako omubudaabuda okulabika nti addayo mu mbeera ze entuufu era bw'anaaba ateredde era bajja mukola ki? Bajja mu releasing. Si musibe papa nti bagezaako omuprotectinga naddala ku byatuukako. Olidde kati yo gavumenti kyesinga okwagala oba lwaki yateekako sisitimu ya criminal justice kwe kubonereza achievement esinga oba omuntu okulaga nti aboneredde ne revenge nti bwetokkirizibwa kutwalira amateeka mu ngalo oli bw'atwalira amateeka mu ngalo era naye abaavunaanizibwa abaavunaanwa mu mateeka. Therefore amateeka galiwo okukola revenge n'okubonereza so that omuntu abeere rehabilitated addeyo nga tetunaba kukakasa nti yeejusa ku bye yakola nga tetunaba kukakasa nti aboneredde nga awo kiba kitegeeza nti amateeka teganabafuna lwaki weegali naye bwe tunaba tutegedde nti aboneredde ategedde nti yakola ensobi yeetonze okuteesaganya kusobola okubeerawo. Abalala abavunaanyibwa mu musango guno bo mutuuseewa ku kunoonyeza kwalina okuba muno nabo bakwatibwa under custody. Poliisi eri mukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ebakwata era buli omu yenna asobola okuyambako poliisi okutegeera bwe bali agiyambeko balabike nabo nga bakwatibwa. Twagala tunyonyekoko ku fayiro eno naddala abavunaanibwa baliko abantu bameka era amanya gaabwe gaani singa wadde yayagala okwa-identifyinga abantu bano okuyambako poliisi. Charge sheet esoma and others kyekitegeeza nti tebalambise amanya gaabwe babeenoonya naye poliisi yavaayo nebagamba n'akavidiyo mwakalaba akasatulatinga bonna bwebanga mwalaba akavidiyo oba osobola obategeera nti be bano noyambako poliisi okugitegeeza babo bali. Tuweyoko mu luzungu tugende mu luzungu. Muli betegefu okusonyiwa omuwala ono Captain Queen kubanga avuddeyo n'agamba nti asaba Nicole amusonyiwe gwenga maama muli betegefu musonyiwa? Si kya maama kya lawyer. Si kya lawyer kya family. Tubuuza family. Badde mbasaba. Tusaba ku luzungu sewo. Badde mbasaba oluzungu lindako. Muganda wange sagala opapula tukalubiriza you can go. Esegete. Tubadde tubasaba. Tubadde tubasaba. No, temutulagira kyakola. Ekyokubiri nabagamba nti omuntu alinamu emisaayi gyaffe tabanga waawano. Kati Nicole mwali muliddeko ekintu omuntu n'agejja n'amanakunaku osobola okusanga omusajja ng'agejja manakunaku bangi bali wano ng'alya kimu ng'akejja kimanakunaku naye Nicole ebyaddala asobola okuba nga talina stress ng'ali awo era maama n'abaali banenya maama we tosobola kukuza mwana ngani kubanga Nicole wekuba kutabuka ng'obumanya omwana akutabukako amutabuseeko myezi ng'etaano mukaaga naye giri emirala abadde ne maama we ng'amuliisa bulungi mumukimanyidde ddala waliyo abazadde ng'omuzadde talya ku lw'omwana we mwali mukirabyeko abaganda balina n'olugero olugamba muzadde talya omuzadde osobola omusanga neyeefiriza y'okulya naawe omwana we kyova olaba w'otunulira kituufu ekisooka omwana yali abeera ne baganda be mu tawuni kati omwana bw'omuwa bakulu be ne bajja omwana oyo ku kyalo n'afunayo mikwano gye awo kati mikwano gye nga omanya eby'abaana kuba bakulu be nga weebali era bakulu be ekyanneewunyisizza waliwo kagundi ke balina nga baali bayombyeko nga bamugaana mikwano egyo osegera nze byengamba these are facts kati nga womanyi nze nange nyina abaana nze nyina abantu mwende wange ng'abamu mikwano gyange abamu baana ba mikwano gyange naye kati wemba nvudde kasimanyi kiriyo asobola okukwata ekkubo n'agende wa neighbor ye yali Nicole ate n'ebigye emyaka tomunenya kubanga muwala asanze bawala baneki n'ava mu basisita be nga wali wasiiba nga womanyi osobola okusaba basisita be baali balokole nnyo oba basiraamu nnyo nga bali mu ebyo ye n'agenda mu bali ba WhatsApp yes kati ekyo tusobola kinenyeza maama kubanga maama wakulaza akuzizza omwana okuva ku mwaka gumu paka 14 n'alabika obulungi yenna ayiikayiika mwenna mu mwegomba alaluse myezi 5 gye yajja n'abeera ne baganda be kati naye